Kati amanyo ina manji nnyo. Liriza mzee, nja kuva wano nawe. Wuliriza oberemu n'empisa oli musajja mukulu. Weseemu ekitiibwa. Weseemu ekitiibwa oli musajja mukulu. Office zizonna zakuyita wagaana. Kati ffe tusazeemu okusanga ewuwo. Naye ate naffe abakusanze wano tuyambeko oyagala kutuyisaamu maaso. Lwaki olina amaanyi mangi ng'emyaka olina mikulu? Oli kumpi kufa kitegeeza ogenda kweyisa bubi olw'okuba oli kumpi kufa. Nze ndaba bw'oba ng'oli kumpi kufa muzeeyi. Wandibadde nga wejjako ebikolimo. Asanyalaza ekibuga ky'Embale akitadde ku ttaka banyenya mitwe nga ndigetende enkuba nga beebuuza kiki ekiyise mu Mbale mu Kabale. Tugenda beera nga tubitunuulira. Eno gye tulabidde abasirikale nga baagala okuwamba emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga bw'obabuuza ensonga era bw'avudde mu mmotoka abeeko by'ababuuza bataddeko kakokola tondeka nnyuma. Mu ngeri emu tugenda beera nga tutunuulira baganda baffe abaawambibwa, tetujja kugamba abaakwatibwa, abaawambibwa abaagwa mu ambush abasirikale ne babawamba. Olunaku olwalina kutegeezezzaako nti baganye balooyo baccessinga, baganye famire zaabo baccessinga, wabula waliwo ekimotoka nga bw'okirengeraawo ekigambibwa okubeera nti kibajjeewo era ne babatwala mu kifo ekitannategeerekeka. Tewali amanyi oba bonna babatutte oba batutteko bamu. Nkugambye famire baziganye okubeera nga zaccessinga abasibe bano. Lino ggwanga kiri tulimu. Tugenda beera nga tubitunuulira. Waliwo omusirikale w'amakomera ono ayolekedde okubeera ng'akwatibwa. Omusirikale ono azze akola obutambi ku mutimbagano. Kale nno abakulu bayisizza ekiwandiiko namutayiika ku musirikale ono w'amakomera n'engeri gy'akolamu emirimu gye. Nkuleetedde sitoole. Buli muntu ayina ensonga lwaki akola byakola. Kakati mwene emboozi y'ono omusirikale nja kukusaba otuwa amatu. Lwaki akola bino byakola? Kubanga bw'obanga osiriikiridde tolema kumanya nti ono omusirikale ayagala Kyagulanyi era erinnya Bobi Wine limutambulira munda ne mu musaayi. Ogenda kuwulira ensonga. Waliwo bye njagadde nkulage okusukka ku by'amawulire bye gakugamba obitegera omusirikale ono. Tugenda bitunuulira. Mu ngeri emu tugenda kutunuulira ku nsonga ez'ettaka. Waliwo omuzeeyi agambye ab'akakiiko nti seboffe nze ngenda nakwefiira. Muzeeyi si mwangu. Nene gwabigambye nga bw'omulengera abigambye mupangulukufu. Katukole bwe tuti. Katujje ebigambo tubyogere. Video gimpeere like. Buli wogiwa like oba ogiwadde amaanyi okugyongerayo n'omulala asobole okubeera nga agiraba. Katukole bwe tuti. DPTV Uganda, Down People Television. Nzikiriza nkubuuzeeko yonna gy'osinziira okubeera nga otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi ziri 10. Omukulembeze wa NUP atambulidde mu bitundu ebya Lukiga ne Kabale. Era ng'eno tutegedde nti abavubuka baweereddwa wakati w'emitwalo 4 bano babadde ba bbeeyi. Bulijjo bali baba mutwalo 15,200 bano babadde mu mitwalo 4 ng'ensonga
tebabeera ku makubo nga Kyagulanyi atambula, tebajja ku makubo yadde okuvuga piki. Naye omukulu bw'ayingidde ekinyegenyege kibatandikidde mu bigere, ogenda okumaliriza nga kibanaabudde amatama, ayitawo byemugesika essanyu nga libatta bakirako mu kiwagonja. Tugenda beera nga byonna tubiraba, ne mutukkirize tutandike bwe tuti. Video jimpeere like mukwano gwange, buli wogiwa like oba ogiwadde omuliro okulaba ng'etuuka ku muntu omulala information n'etambula. Eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'ososola omukutu guno, eno ye DPTV Uganda. Genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Katutandikira mu birthday olunaku olwaleero. Nzikiriza tutandike ne muganda waffe amanyiddwa nga Uptop Boss. Yes, olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 10 era nga mazaalibwa ge nga bw'olengera bamusalidde cake. Twagala muyozaayoza Uptop Boss, omu ku bavubuka abagezi ddala ku intaneti kuno, era nga bw'ajja okunnyonnyola ensonga aginnyonnyola nawe gwaginnyonnyodde n'oginnyonnyoka bulungi nnyo. So Uptop Boss, happy birthday, webale kukula, Mukama akuwe emyaka mingi, olabe ku baana bo nga bakula n'abazzukulu. So simanyi kali akakyala yakateekawa bayawula so naleeta yene Uptop Boss. Yes, ye piece yali ebulamu bwe Uptop ate tokyesussa. Erewe naye nkuwagira kirungi buli step gy'ovaako ate n'olinnya madaala. Waliwo oli okugamba naye wakola ki kino? Uptop nova mu masavu n'ogenda ku bijanjalo ne taata. Kale neno yali nnyama naye muganda wange wadda ku bife bya nkoko. Kati anyway, tubaagaliza birungi ne mukyalawo kwessa ne mikwano gyo nga DPTV Uganda. Tukwenyumirizamu ng'omuvubuka ayogera eby'amagezi, akola eby'ensonga. We proud of you ebyaddala, era tukwesiimisa. And I think n'abagoberezi baffe wano abatugoberera basiima by'okola. So keep it up, ate Mukama akuwangaaze. Kale katuveeyo, esebo yatugambye nti eyo ye piece yali ebulamu bwe. Naye bannange omukwano oli ayogera ekigaalo gayo butuufu nga tennajja wali. Kale tubaagaliza birungi, Mukama abakuume. Anyway, katuddeyo mu byaffe. Bwe tuba nga tuvuddeyo nakutegeezezzaako emisana mu video yaffe, ndowooza ebadde esembyeyo, nti baganda baffe be baakwata 10 n'omusobyo bateekebwa ku CPS, poliisi enkulu ey'Embalala. Bwe babateeka ku CPS, ffenna twabalaba nga babakwata lunaku Lwakutaano ne babeera n'empingo ne ku Lwomukaaga, ne leero nga babajjawo ababalabyeko bagamba mbu babadde bakyali ku mpingo. Kakati nkugambe nti abafamire baganda b'abantu bano bagenze ku CPS Embalala balabe abaana baabwe, baganda baabwe, mikwano gyabwe. Poliisi y'Embalala nebagaana okubalaba, abasibe ne batalaba bazze bakyalira, n'abazze okukyalira abasibe baabwe, baganda baabwe oba ab'eŋŋanda zaabwe nabo ne babagaana okulaba abasibe. Kino simanyi mu mateeka kyaddi, cause bano abasibe tebannaba kusalirwa misango nti oba bali kujja butujju.
Nti munnange omuntu ali kugwa obutujju tetukiriza abantu bamusinkane nedda. Lwaki mugana famire zaabwe okuba akisesinga? Dino ddembe lyabwe. On top of that, lwaki mugana bannamateeka okuba akisesinga? Because omuntu bw'aba musibe, omuntu bw'asobola okwogera naye yerooya we oba owa famire ye, namubulya nti munnange bwe baali bankwata bankuba muno omugere, mpulira sissa bulungi, ensonga eyo nejjibwayo netegeerekeka. Bwe muba mbamye access, looya mumuganye, abafamire mubaganye, abo abaalumizibwa tulowooze betwalaba n'omusaayi nga bakyaliko empingo, mwagala bafiire mu kkomera. Then amawulire ge tuzzeemu okubeera nga tufuna genjagala okubeera nga nkuwa, ate bamaze ne bafulumizibwa olwaleero. Oba oli awo kino nkirowooza nga nze nti babadde balowooza ab'eŋŋanda bayinza obutatindigga nnyo gendo ne babirekera balooya, ne bwe balabye ng'abantu bajja ne bagaka tubasengule wano tubongereyo wayinza okubeera awazibu okubatwala. Era ntunuddeko ko nga batugamba okusinziira nga baga nti police track UP 9/6/12 evuze baganda baffe okuva embalala ku CPS bwetyo nebongerayo. Bano bamaze essaawa 1716. Lwaki azitubalidde mu ssaawa? Gundi lwaki lwaki ozitubalidde mu ssaawa oyagala? Bamaze essaawa 1716 nga bali emabega w'emitayimbwa. Kakati bavugiddwa naye ekyennaku nti n'empingo zikyali ku mikono gyabwe. Era wano batutegeeza nti balabiddwako nga bavugibwa towards Kasese Highway ne baburanchingira oba ne bava ku highway ye Kasese ne badda ku Mbarara bypass, bwe batyo ne beeyunga ku Mbarara Masaka Road, Masaka Highway ne babulira eyo. Kati oba babatuttewa oba babatuttewa, Mukama Katonda yamanyi. Asaasire baganda baffe, asaasire bakomredi baffe. Ekifo kye babadde bamanyiddwa bajjiddwawo, kati batuwaliddwa ewatamanyikiddwa. Nera balooya bagamba nti tebamanyi oba bonna babatutte oba batutteko bamu abalala ne basigala. Kino kituusewo kiti ate nga babaddewo tebabakkiriza bakisesinga. Kati bamanyi muwendo kigwe batutte oba bonna babatutte oba batutteko kitundu abamu ne basigalawo, teri amanyi. So tusabire nnyo baganda baffe olw'embeera oyo omu kubadde bakulembeddemu balooya okulaba ng'afuna eddembe ly'abaganda baffe. Tekisobose. So yeyo update so far eriwo ku baganda baffe abo. Then bwe tuba nga tuvuddeko eyo, njagala tugende butereevu nnyo eri tuweeko ndowooza ku ddoboozi lya looyo oyo tukomewo tweyongereyo. I'm the head NUP team for Western Region, and right now, as you can see, all these people are relatives. They are chosen persons who are in police cells at Mbara Central Police. These people were arrested on Friday by military because of supporting a national unity platform. But I, as their advocate, since Friday, today is Monday, they have stopped me from accessing my clients. I have full instructions. I wanted to access them so that I can see how to apply for them bail, but police has stopped me actually from accessing them, which is illegal, which is actually against the fundamental human rights, which is also actually against the provisions of the Constitution.
So the DPC has just given me only 1 hour that they have the meeting. After the meeting, I'll go in and see the situation that migrants are in. I'm the head anything for Western region. Kale, yembera mikwano jange. Tukipinge bannaffe mu ssaala tubasabire kulaba nga bafuna obwenkanya obulabika nga mu Uganda okufuna obwenkanya oyinza gabanga gannyana ganywebwa mu wangaazi. Tweyongereyo olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu yayolekedde ebitundu ebyerukiga kw'ossa ne Kabaale wakati mu kusooka okufuna essaala egenda okubeera nga emutambuza era olwamaliriza bw'atyo n'ayolekera. Njagala kutegeeza nti abantu bangi abaavudde e Kampala ne bagenda okwegatta ku mukulembeze ng'era bagamba nti bwe muba mwakwata bali ne mubasiba naffe tuzze era drone zaamwegasseeko. Abaana bagenze n'omukulembeze abapya kale poliisi bw'eba ekwata buli omwe mumalire mu makomera. Abaana bagamba tujja kujja buli omu n'akwata nga tujja tulabe oba ddala muyinayo mututeeka okwo nno nako kusoomoozebwa. Kakati ekya kye tutegedde nti erukiga eno ne Kabaale abantu baayo basasuddwa nga bwe walabye abeeri eri luddawa eno gye bazaala Babi Ntungamu. Abantu basasulwa ate Ntungamu ne batakoma naawo ne babakwata ne babatwala muhoolemu. Ne babatwala muhoolemu eyo ne babasibira eyo bo baali bamanyi bagenda kulya akasente bajje bakirimbye wano. In fact oba kaali katambi kadde bawa ababooda amafuta nga babagamba temulinnyayo embalala temulinnyayo abaana b'embalala amafuta ge babawa ate ne bajja ne bagawerekeramu gwe babagambye temugenda. Kati Entungamu babalabuukiridde kasita babawadde ssente z'amafuta ne babagaa kati mujje muzinone wano gwe bawa ssente gwe basibirayo teri kufuluma. Then olunaku olwaleero bawadde ab'erukiga ne Kabaale ne babagamba temugeza ne ku kkubo temusembera. My friend bano bakiga bakoowu bakoowu bali mu obumonde ne mubagulako layisi ate ne mubamanyiira kati baagala ebbeeyi yaabwe oba ebirime byabwe bifune ebbeeyi. Njagala tulabe emboozi eno ebaddemu ne ebyewuunyisa eby'abapoliisi abadduse ababadde bagezaako okuwamba emmotoka. Gituweeko then tweyongereyo. Bona tujja okubita atukingiriza abalabe baife. Robert Kyagulanyi Sande gyawumuddemu okuwenja akalulu yagimaze kubuka erubaale mu disitulikiti y'Entungamo. Olwaleero bw'abadde asimbula amaka gano okwolekera Lukiga ne Kabaale ebbugumu lyazasimbuliramu ku luno kumpi kabadde kasiriikirira akalwanya eminya oluvannyuma lwa poliisi okumukukumbako babadde atambula nabo. N'abatonotono basigaza asoose kubakubiriza bagende mu maaso n'okukuuma empisa z'abafalaasira n'okwerinda ebirala ebiyinza okujja mu maaso. Galamanye nti ensi etutunuulidde. Ensi etutunuulidde bano abantu tubamye ensonga yonna etukolako effujjo. Tubamye justification yonna era tugende mu maaso bwe tutyo. Nene wankubadde tetulina musango njagala tubeere cautious. Kuba tebatukwata kubanga tulina omusango no. Tebatukwata kubanga tulina ekibi kye tukoze no. Batukwata basobole otumala amaanyi. Gulingo gwafuuse omusango bafuutusoja okwambala ennyambala ensi gye badde bamanyiriza amaaso. Abamu baddeko babadde bali mu ngoye za bulijjo. Mu kwolekera Lukiga mu katawuni akayitibwa Lwahi watandikidde okujja akamwenyumwenyu ku matama olw'engeri abaayo gye bamwanirizaamu. Nazara wanje nazarwa abantu barwayi mwebale munonga bantu mwe mutwaka ruru.
abadde ayingira disitulikiti y'e Lukiga nawo abawagizi ne batandika okukwata ku kkubo. Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine original. Kama senyemere munebete. Abokumuli kumbona. Banange mu mpaka lulu. Mutuwa kalulu tugende mu Uganda empya. Emihanda tugikoleho. N'embazo marware beho. Kubona Katare nibabaho busente buce. Boko mu Uganda ensya kumurahinga mu ndizanyu zigera. Muraza kubona Katare kandi n'abaragura baraza kugura sente ziri nyingi muno. Asazeewo okwogerera ku Lukiga FM omuleeretu gw'omu kitundu ogusangibwa ku kizimbe kya Lukiga Business Center. Ebweru basigadde bamulindiridde n'abalala ababadde ewalako oluwulidde nti ali ku laadiyo y'omu kitundu nabo ne beeyuna ekifo. Abakubiriza obutakkiriza kubaawula. Commission ya kugatta Uganda yonna era njagala kusinziira wano okubasaba abaana b'e Lukiga, abaana b'omu Kigezi, abaana b'e Kabale, abaana b'omu Western Uganda yonna tugume hamwe abokuba agara hamwe nigo garumenyamu. So njagala tukwatagane tuleme mu kukiriza muntu yenna okutwawula yawula tukyuse ensi yaffe neno tebali bulungi. Twawuliranga essomero nga Kigezi hayi mwabangamu abaana abagezi ne kati ne bwovaayo ng'oli mugezi tokyafuna mirimu, ekyo twagala tukicu. Bw'avudde awo alekedde Kabale. Eno waliwo ab'omu kitundu abamwegasseeko n'ebyuma ebyogererwako by'abaatalaagana by'omu kuwenja akalulu mu Kabale. Bino bibadde bimuvaako emabega. Kyokka waliwo kabanga lya poliisi bazizza kaloole k'ebyuma nga kasigaliddeko emabega ne kakiika mu ngeri y'okuwamba ebyuma bino. Ab'ebyuma amawulire Kyagulanyi bagamutuusirizaako ku lukomo lwa ssimu era olumugudde mu matu alagidde emmotoka ye n'abakuumi okuzikyusa obukubirire. Agenza aliko n'obumansuka era ebyuma asanze poliisi ebikiise mu katawuni k'e Bukinda n'alagira bimugoberere bunnambiro. Akyomedde abapoliisi ababadde kabanga lyeno era nabo mu mansonyinsonyi ne bavuga ne bejjawo. Abantu basigadde beebuuza poliisi ekibadde kigiboyesa ebyuma. Ku makya babadde bagaba sente mu tawuni yaffe Lwentobo Lubaale. Kati omusajja muwerekedde okuva Lwentobo paka wano e Lukiga. Wakubula mutima kumwagala. Sente babadde bagabaza ki? Babadde bagabaza ababadde ne t-shirt nga bazze bajja babaweereza emitwalo ena bagaba sente obutayimirira ku kubo. Ayingidde tawuni y'e Kabale wakati mu kusaakaanya. Eno ayingiriddeyo mu lwandagirize lw'enkuba naye abawagizi bagaanye okujeggama. Ne Kyagulanyi asazeewo okugigumira n'asigala ng'awuubira abamwaniriza. Wano ku kisaawe kya Kabale Municipal Stadium Kyagulanyi wakubye olukuŋŋaana lwe olusembyeyo wabula asoose kubatotolera ebyo byayiseemu mu kkubo okutuuka wano. So bwe tubadde tujja wano ebyuma byaffe ne babikwata badde nnyina okuddayo emabega ne bagamba yo wagwan ne babita. So tubuuza wano leti Nena abalaze nti ayagala kukyusa bukulembeze ensonga y'okugatta abantu mu ggwanga lyonna naye asigadde agiggumiza. Museveni apiikingamu abantu batono mu Western Uganda n'ajja mu Bakiga n'ajjayo 2, 3, 4, 5 n'agenda Manyankole n'ajjayo batono ate nga bajja mu kagulupu kabi namwe kemumanyi akatono n'agenda Buganda n'ajjayo katono n'afunako kagulupu kati ffe abangi n'atudividinga naye njagala okubabulira nga sinaba nababulira kye tugenda kukola mu Uganda empya. First mission ffenna tulina okwegatta. We must unite.
Buganda, bwembere Buganda, bwembera Mulango, bwembera Mwacholi. Balowooza nti abantu abava mu Eastern Uganda bali bulungi. Naye nga ddala muli bulungi. Wano abavubuka balina emirimu. Amalwaliro ganyu alimu omubazi. Okay, kale ye mukulembeze bwatyo leero aze n'atunula maaso omanye empologoma bw'ejja mu maaso go. Ebiddako biyinza okubeera ebirala. Now bwe tuba nga tuvuddeko eyo katweyongereyo. Waliwo omusirikale omukuumi mu kitongole eky'amakomera. Omusirikale ono avuddengayo n'abaako obubaka bwayisa ku mutimbagano. Obubaka buno tebuwoomedde bakulu oba buzze nga tebubawoomera. Era emirundi mingi bamuyisa okwogera naye awanuleyo obubaka buno, naye nga olumala okufuluma n'abakulu abatannaba na kuva mu kompawundi we bamugambidde nti bisangule n'akola ate akalala akabakolokota. Omuvubuka ono era nga amannya ge yeeyita Cape Ampe, mukuumi mu kitongole eky'amakomera. Bakama be bavuddeyo bwe batyo ne bagamba nti omusirikale ono ayolekedde ogobwa oba omulimu gwe okubeera nga gufa. Abamu ne bagamba nti akwatibwe asibwe. Njagala tusooke tuwulire emboozi eno, then tujje mu mboozi eno. Njagala owulirize omusirikale. Tugenda sooka tukuweeri emboozi, then tujje tukuwe ku bigambo bye. Omusirikale ono awulikika nga mu ye omusaayi gwe gukulukutiramu Kyagulanyi. Neera tugenda kukulaga kino kitandise ddi. Ayina ensonga ze ezimu ku zo tugenda beera nga tuzitunuulira. Katutandike emboozi eno. Obutambi obw'enjawulo. Kino kye kibanja ky'omusirikale w'amakomera Lawrence Ampe ekya TikTok nga mu kaseera kano akolera mu kkomera ly'Engola mu buvanjuba bw'eggwanga. Ku kibanja kye kino kye yatuuma Cop Ampe amaze ebbanga ng'ajja awanikako obutambi obw'enjawulo, era nga bw'oba tobuwadde budde oyinza okulowooza nti ono omusirikale ali mu kutwaliriza budde olw'ekiwuubaalo. Kyokka bw'obukkalirako bujjudde ebigambo ebyogi ng'ebisinga abyolekeza bakama be mu kitongole ky'amakomera, so nga obundi abuweereza gavumenti efuga. All the leaders whom we have today, they were voted in by fellow youth when they were still youth. But now, youth are seriously abandoning their fellow youth, thinking that all this leadership, that's wrong. Mukatambi akalala anenya abakadde abatuzaala olw'okudibaga eggwanga lino nga kale mulimo gw'abavubuka abaliwo kati okulibbulula. At a young age of 39 and below, we cannot blame you for anything present. But we believe that actions of our parents resulted to present. It's our duty to change the future. It is our time. Mukatambi kana akalala kiraga nti basirikale banne bazze bamulabula ku bigambo by'obusagwa ebimuvaamu, wabula bano naye abakolokota ng'abajjukiza nti byayogerako bakimanye nti bituufu naye beebuzaabuza. Fellow officers and contract large, I know you blame me openly, some you call me and say so, but I believe when you enter into your door, you really think about what I speak, and you know how it is affecting you daily, although you can't mention. Nga bino bitandise okusukka ku bamukozesa bamuyita abitebye, kyokka olwali okufuluma yafeesi y'omukulu yakwata ssimu ng'abikkula ndabiso ng'akola katambi kalala akakolokota bakama be olw'okwagala okukolerera okwongezebwa omusaala n'amayinja, kyokka ne bava ku mulamu omutuufu ogw'ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. I don't know how we can term those people who pretend to be knowing much, even when you are trying to save them. They feel like you shouldn't because they are used.
But you can't blame them because they are blindfolded, waiting for promotion, for salary, but they don't see the future. Ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno ekitongole ky'amakomera kyayise ekiwandiiko ekivumirira obutambi bwa AMP ono nga kiteereddwako omukono gw'omwogezi w'ekitongole kino Frank Bayine. N'olwaleero Frank Bayine ategeezezza nga AMP bw'agenda okulabikako eri akakiiko k'ekitongole kino akakwasisa empisa mu Kampala kavuna baakizudde nti afuuse mutwe gguluba. AMP abadde afulumya obutambi station yafuna obujulizi n'emukozesa n'esalawo ensala yaayo n'esindika ku region yabisindise ku headquarter era kyemanyi mu nnaku ezitali zaawala bagenda muyita ku headquarter n'obujulizi ekirungi weebuli ne bwogenda ku TikTok n'oteekako AMP ojja kulaba video zonna. I thought you are doing something which is transparency, taking all the procedures of tribunal, but later you come up with a decision. I may not blame the whole department, but I blame specific officials. In this case, officer in charge, Ngora Prison, for denying me my right of having a copy of judgment. Bayine agamba nti akakisa ka AMP okusigala mu kitongole kino kalabikanga kasaala na kusiiba. Sijja kugamba nti tugenda mugoba kubanga nsinze ndi ku kakiiko. Abali ku kakiiko be bajja okusalawo kiki ekirina omukolera. Naye nze mukulaba bwe bantu nulya mu giraasi. Emirembe gye oba ebiseera bye mu kitongole ky'amakomera bijja kuba bitono nnyo. You cannot act as if you don't know the law, yet you are working within the law. That one is not good. And those are the issues which are oppressing officers and they are keeping quiet. But me I would not. Agamba nti ensonga zino ze zimu kuziviiriddeko akulira ekitongole ky'amakomera Johnson Byabashayija okuyisa ekiragiro. Oyo yenna analagajjalira omulimu oba analeeta empisa ensiiwuufu ajja kukangavulwa nga bwe kisoboka oba nga amateeka bwe galagira. Bayine akikkaatiriza nti omusirikale w'ekitongole kino ne bw'aba asindikiddwa okuyambako poliisi nga waliwo embeera etabuse takkirizibwa kusiiwuuka mpisa. Bwe tugamba empisa ensiiwuufu kitegeeza ki? Ekitongole ky'amakomera kitongole kya gavumenti n'olwekyo tekirina kwenyigira, abasirikale ab'amakomera tebalina kwenyigira mu politics. Ronald Senvuma, NTV. Kale yemboozi ya mwana mulenzi oyo. Then njagadde okutunuulira ku mukutu gwe era ntutta obudde nga neetegereza omuvubuka ono biki byabadde akolerangako. Bwe ntunudde mu butambi buno nsobodde okukuŋŋaanyirizaayo bino. Tugenda kuzannya obutambi buno nga bwe tubupoozinga osobole okutegeera omuvubuka ono lwaki akola kino. Ate era nga tubumalayo ogenda kutegeera obumu ku bulumi bwe wajje buva. Bano abakulu bino bye batatunuulira. Njagala tugende ono azze abaako ennyimba zaakola oba zaakolamu challenge naye nga ennyimba zino ziwaana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuweeko. Kyagulanyi weebale kwisha twakwakira omurimbore yitu itwe tushaziremu omuzeeyi ahumure atahe emyaka emusitireho nawahingaho robi nawe nayinuka emyaka 40 muzeeyi nekumara okushaba tahe ohumura mu businge Robert Kyagulanyi ekintu nawakikwatemu. Kakati owulira oluyimba ng'agamba nti Kyagulanyi twakwakira mwankole era omuzeeyi awummulemu emyaka 4 leka Kyagulanyi akwatemu. Kakati mukana akalala era tumuwulira nga kye bayita duweti aba TikTok oba challenge. Akola challenge mu luyimba olulala nalwo lutuwe. Na siasa nzuri kukomboa Uganda na wananchi yote. NUP
ilikuwa yetu, kukomboa Uganda na wananchi wote. Tutasonga na siasa nzuri, kukomboa Uganda na wananchi wote. NUP ilikuwa yetu, kukomboa Uganda na wananchi wote. What you should put in kati owulirae bw'ogenda n'otunuulira omukutu gwe ayina we yateeka ng'agamba nti ye mulwanirizi wa ddembe. Mulwanirizi waki? Wa ddembe. Naye kugambe tugenda tuuka ku bimu ebiyinza okubeera nga byasipaakinga obusungu bw'omwana ono oba omusirikale ono, naye nga tetusobola nabyo byesibako nnyo, wabula tugenda bikozesa okutunuulira nti omuntu bw'omunyigiriza ennyo osobola omukozesa ekirala. Ki ekyamunyigiriza? Tugenda kiraba. Tugenda mu eno clip tugimenyeemenye owulire. mind that most Ugandans struggle to get what to eat in a day. And that could be the reason why we all run to the party to get food. Because in that party, before he leaves, we must get food, we must get clothes to go with. Actually, they don't give clothes on the party, but they give clothes on the way to party. So, Ugandans who really understand should not get worried of crowds, because crowds go to look for food and clothes for God in my country. Agamba mukatambi ako kinasiga kifaananyi kya NRM. Asose n'akugamba nti mu Uganda mulimu obuzibu, nti abantu abasinga tebasobola kuaffordinga na kyakulya, era ekibatwala mu kibiina ekyo kulya n'okufuna ekyokwambala, kubanga ebimu ku bisooka ku kibiina ekyo bw'otuukayo okulya ko bakuwa n'okwambala. Ate n'amala n'akukyusiza n'akugamba nti okwambala tebagenda kuwa nti oyambale obeere mu kibiina. Agamba nti bagenda kuwa oyambala ojje mu kibiina, tebakuwa oyambale nti oba ogenda obe bulungi, bakuwa oyambala ojje mu kibiina. Era n'asembayo ng'agamba nti temutya bungi bw'abantu ababeera ku kulaale z'ekibiina ekyo. Temutya, kubanga abasinga enjala eba ebaluma nga bagenze kulya na kufunayo kyakwambala. Tongera akalala. A young age of 39 and below, we cannot blame you for anything present. But we believe that actions of our parents resulted to present. It's our duty to change the future. It is our time and it is our responsibility. I don't know how we can term. Kakati akugamba nti gwe omuvubuka ali wansi w'emyaka 39, bino ebiriwo leero tobivunaanyizibwako. Bajjajja baffe, bataata baffe be bavunaanyizibwa ku biriwo leero. Njagala kujjukiza gavumenti eno ewamba obuyinza mu 1986. Okuvaawo tutunulira emyaka 4 Mwami Museveni gye yakafuga. Ono omwana akugamba omuntu ali wansi w'emyaka 39 nga toweza 4, bino tebikuvunaanyizibwako. Bazadde baffe be bavunaanyizibwa ku bino, naye ate ggwe omuvubuka ow'emyaka 39 okukka wansi ovunaanyizibwa ku future ya Uganda ey'enkya. Which means tandikira wano Uganda ogitereeze. Ensobya ziriwo leero zakolebwa bakitaffe ne bajjajjaffe. Kubaffe tetuwaliwo okutandika ku myaka 39 tetuwaliwo. Kati zivunaanyizibwa ku bajjajjaffe na bakitaffe. Kitegeeza gwe omuvubuka kati kwata akati guno mulimo gwo. Omuvubuka ono abadde ng'ebigambo abyogera. Abadde ng'abyogera ebyaddala. Tuwa akatambi akalala. Then kati kana akalala
ali ku basirikale banne agamba basirikale banne tusoke tukawulire. Those people who pretend to be knowing much, even when you're trying to save them, they feel like you shouldn't because they are used. But you can't blame them because they are blindfolded, waiting for promotion, for salary, but they don't see the future. And that's a major thing we should look at, because our future need our effort today. Kakati akakatambi kolabye emabega wali kye kizimbe mwe yali ava okumunenya era nga bamugambo wange emabega awo nga bwolengera abakulu baali bava kumukunya nga bamugamba genda obiwanuleyo. Olwafuluma akazimbe yakalaga mugongo n'ajjayo essimu ye n'atandika okubeera nga agamba nti kyannaku nti abeefuula ba senior officer beefuula abatalina kye bamanyi ate nga bamanyi. Kyannaku nti n'agezaako balwanirira beefuula abatabiraba olw'okuba batunuulidde omusaala, okulinnyisibwa amadaala, ne batunuulidde ebyo, tebatunuulidde future ya Uganda, tebatunuulidde ebiseera bya ggwanga eby'omu maaso. Ono omulenzi kituufu nsaba otwongere mu maaso. I know you blame me openly, some you call me and say so, but I believe when you enter into your door, you really think about what I speak, and you know how it is affecting you daily, although you can't mention because of reasons which you know better. So that's why I don't normally judge you based on comments, because I know that you know, although you pretend. But pretending is not good, because it is not taking you anywhere for God and my count. When you read kati wano amala okola kalinga afulumye mbakama abe waliwo abamukubira amasimu okuva mu security banne n'abanene bakama abe. Kakali bwe bamukubira amasimu ajja akola kano agamba nti nkimanyi munkubira amasimu niye amazima nammwe mugamanyi. Bwe mudde ewaka wammwe ne mweggalira mu nzigi bye njogera mubimanyi ate nga ge mazima. N'agamba nti ayongeddeko n'agamba nti bye twogera oba bye njogera bye bituufu, era n'abagamba nti muve mu kwefuula abapretendinga. Okupretendinga si kirungi, okweyisaako si kirungi. Omuvubuka omanyi abantu bebayita bannamwatulira, kati ono omwana oyinza omutwala mu kaliba ng'eya omugenzi kirumira. Kaliba eyo enjawulo nti ono omusajja atu talina ranka. Nennaamwatulira mulungi. Kakati abakulu bagamba omwana asusse otuswaza ono alumba ekitongole mwakulira n'alumba ne gavumenti nga gavumenti n'abagiddukanya. Waliwo akatambi kesireese musobola okugenda ku mukutu gwe ne mukalaba. Mujjukira mwami Museveni we yagambira nti neebaza aba NRM okunnonda okuva mu mwaka gwa 1925. Kati bwe yayogera ekyo oyo yatemeraawo n'agamba temulaba lwaki njagala nnyo taata waffe ono, mwagala nnyo lwa nsonga tava mu myaka gye tulimu n'ensi gy'ava si gye tuva. Ensi gy'ava yatandika okufuga mwaka gwa 1925. Kati situmanyi atufuga yaani
njagala nnyo taata mwe temulabanga ekyo tusaanidde omwebaza. Ne ŋŋamba tuwaakaddako. Allocation of allowances, you really see that I'm losing a lot. But when you go on ground and ask the victims, they will tell you when do they often receive allocated allowances. There are many, a lot of allowances. But what we receive after the whole video that have agambye nti bwe baba bakola allowances mpitirivu kinywa bweziti. Allowances mpitirivu mu bakulu mu biki naye akasaala ke bafuna teyakoogera yaseka na busesi. Ekiraga nti kanseko buseko. Akasaala ke bafuna kanseko buseko. Omwanono ekiragedde kati agamba banne nti abange bino mubitunulira byo mubiraba. Bagamba tebabiraba. Then kakati wano weyagendera beya nnako ne bakamaabe mukana akatambi wano teyalina bigambo biwoomu ne baboosi kwosa n'abo abeefuula mbu tebamanyi mazima. Yatuuka n'okulangira bakamaabe mbu bamanyi amateeka ne bagabikkako ne bagateeka ebbali ne bakola ebitali mu mateeka naye ng'ate bategeera bye bakola. N'ababuuza kati mwe muli baweereza oba mulimba bulimbi bye mukola temubitegeera. Kakati kana akatambi ko yagenda beya nnako ne bakamaabe katuwe. I've been seeing me on uniform, speaking the truth, fighting for freedom here and there, both of inmates and staffs. I accepted. They brought a charge sheet I signed. Adjudication was done by the fair officer, a senior officer, and everything was done. It is only today when things have turned, when I prove that even those who claim to be knowing, they don't know the law. They done it and everything. But for the fear they have of what they did, they have refused adamantly to give me a copy of judgment. And there I pose a question. If you're sure of what you're doing, if you're sure of your judgment, why don't you submit a copy of judgment to accuse it? I thought you were doing something which is transparency, taking all the procedures of tribunal, but later you come up with a decision. I may not blame the whole department, but I blame specific officers. In this case, officer in charge, Ngora Prison, for denying me my right of having a copy of judgment. Sometimes you don't need even to blame them so much because they don't know. Even if I told you have to do literature review, if you go in their background, even if you had blamed them, you end up not blaming them anymore. Okay, I forgive the department, I forgive the station, I forgive the OC, but I wish you should get someone to advise same person. You cannot act as if you don't know the law, yet you are working within the law. That one is not good. And those are the issues which are oppressing officers and they are keeping quiet. But me, I would not. They take you as if you are a by the way. And me, I cannot accept that. Now imagine, in all things I have been covering this lady, whichever it does to prisoners, whichever it does each and everything, he said, anyway, let us give it a time. But now you reach an extent to show me that you don't know the law, yet you are the keeping law. You are keeping law. What are we doing? Are we serving
or we are being enslaved for God and my country. Lenzoyo ebigambo abyogera tabirumamu mbumpimpi yandibeera omwetegefu n'okubeera ng'agobebwa. Now njagala tutunuulire kiki ekiyinza okubeera nga omwami ono kyamunyiiza. Wabula nkugamba producer ojja tuteerayo akatambi ako kendeese. Nkugamba nti bino teyatandika byogera olw'akatambi kano kengenda okuwa, naye ke kamu ku obwo obutambi akayinza okubeera nga kayongera omwennyika omutima. Omuvubuka ono yafiirwa muwala we, omwana ow'obuwala nga muto, naye bw'oba ng'owulira anenya eddwaliro, eddwaliro lino alinenya olw'obulagajjavu bwe lyakola omwana we n'atuuka okufa. Era mu katambi awulika ng'agamba ajja kunoonya obwenkanya mu buli mbeera, era obwenkanya bujja kujja gy'ali. Y'oyo omwana we yali avudde mu bulamu bw'ensi, kitalo nnyo. Kakati njagala kubeera nga nkuzannyira eddoboozi lino, osobola omujjako omwana. Njagala kubeera nga nkuzannyira eddoboozi lino erya mwana mulenzi oyo, then tuliwulirize. Nemereddwa okubeera nga ndifuna no, katusooke tulifune ku tono nnyo. Okay? Ngora Fredika, you're answerable for the death of my daughter. You conducted wrong procedures in a theater, you operated my child, and later she died. Of everything, Minister of Health should be intervened before I forward it into courts of law. Ngora Fredika must be answerable. I have to get justice. I want justice for my child. Yes. You cannot continue killing Ugandans because you are the only hospital in the district. You take advantage to each and everything, even what you are not licensed for. Ngora Fredika, kindly give me a very well explanation before we proceed. Okay, so kakati oba oli awo bino biyinza okubeera nga byebimu ku byayongera omuvubuka ono, one, okumuleeta okubeera nga yeeteekako ekyobulwanirizi bw'eddembe. Omanyi ntera obbagamba wano nti kizibu nnyo okufiiringa, okuwulira empulira entuufu ey'omuntu gy'ayitamu. Okugeza leero omukyala gwe baawambidde bbaawe, gwali ebbali osobola okiyimagininga ne tosobola kukifiiringa nga ye bw'akifiiringa, kuba ye akirimu gwe tokibangamu. Tomanyi bwe kifaanana ng'omuntu abadde aprovidinga ewaka n'atuuka n'avaawo. Akaseera tosobola kulimba nti gw'okamanyi nga tokayitangamu. Eyakayitamu n'akalimu be basobola okkannyonnyola. Kati abantu bangi mu gavumenti ebimu tebibatuukangako. Kyova abeeyisa ng'ebisolo. Olaba bwe bamala omumuggyawo ne bamuggyako n'abaako embeera emukwata, atandika olaba ebikyamu ebigenda mu maaso. Sindi bibadde nga tebiriiwo, ye bibadde tebimukwata, abadde bulungi. Ne kasita embeera eyo ebadde mubeze obulungi evaawo, ng'atandika okudda ku layifu yaffe, abitegeera. Kati omuvubuka ono naturally ng'omuntu alabika yayingira ekitongole okuweereza ng'amanyi byasomeseddwa bye bigenda okukola.
yagenda okutuuka ng'ebintu bikola kifuula nnenge. Bamusomesa birala, bakola birala. Bino bye biri mu bitongole bino. Gwe tunuulira ayogerera poliisi. Ozerero ogambye nti bannakenya tetubalina. Era tetubalabangako. Mwami Museveni ne wayita ennaku n'agamba tubadde twabatereka mu fridge zaffe. Kati gwe Lushoko osobola okuvayo n'ogamba ensi nti nali nnimba. Kituufu twabalina. Yasoma kirala ne mu nsi ali mu kulimba ng'ate amazima agamanyi. Chris Baryomunsi bwe yavaayo mu parliament n'agamba nabuuziza ebitongole by'ebyokwerinda byonna ne tukola saaki mu makomera gonna nga tewali kiriyo. Asobola okudda mu parliament n'agamba naye mu nsonyi nalimbalimba. Omuntu twali tumulina. Kooti. So kakati musajja twayinza okuba nga yajja muweereza. Agenda otuukayo ng'eno birala. Abasajja bakola birala. N'abeera disappointed. Mu kubeera disappointed, ne kino eky'omwana nakyo ne kijja. So, yoyo omulenzi, netugaaka tumusabire birungi kubanga ayimiriddewo ku lw'ensonga entuufu ate. Newankubadde abasirikale bangi nga bwe twakulaze ejjo, ali just kubba kifi kya nnyama ya nte. Kimu akiteeka mu nsawo. Naye gwe bayita ne bagamba genda okweba n'alyoka abakalakata emiggo bafiirako. N'abakuba emiggo bafiirako. Naye nga mu nnaku katono byayogerako. Nti nkimanyi. Byenjogera nammwe mubimanyi. Wadde mu pretendinga bwe mudda mu mayumba mugamba ayogedde. So, tuveeyo. Tugende ku mboozi endala. Abayina ettaka nga mubaddeko misango gy'ettaka. Kano mukawo obudde. Nsaba agenda oggula ettaka, asuubira oggula ettaka, abaddeko mu by'ettaka gwe babbako ettaka na biki. Kano mukawo obudde mikwano gyange. Nange nkaleese kanzire n'ebbali nkoote buliro ebyaddala. Munzikirize. Nze nkabalekere. Mpitewo ng'atagenderedde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ababadde batulaba. Kyemukola kya muwendo. Nja kusaba video gimpere like. Eyakatwe gattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Bingi tugenda kubeera nga tubiraba era tugenda beera nga tubitunuulira. Mbadde ne Morgan Kulenz. Songa ate abe ku mapeesa yabaddeyo. Katonda abampeere bye musinga okubeera nga mwagala. Mubeere bulungi. Tukalabe. Kati amaanyi olina mangi nnyo. Liriza muzeeyi. Nja kuva wano naawe. Wuliriza obeeremu n'empisa. Oli musajja mukulu. Weeseemu ekitiibwa. Weeseemu ekitiibwa oli musajja mukulu. Ofiisi zonna zakuyita wagaana. Kati ffe tusazemu okusanga ewuwo. Naye ate naffe abakusanze wano tuyambeko. Oyagala kutuyisaamu maaso. Lwaki olina amaanyi mangi ng'emyaka olina mikulu? Oli kumpi kufa kitegeeza ogenda kweyisa bubi olw'okuba oli kumpi kufa. Nze ndaba bw'oba ng'oli kumpi kufa muzeeyi. Wandibadde nga wejjako ebikolimo. Tomuleke, muzeeyi muleke. Leave him alone, muleke ayogere. Because kati bw'ogamba nti olina kweyisa bw'otyo olw'okuba ogenda kufa. Kati awo nze nkwewuunya nenoneraliikiriza. Gwe lwaki oyagala kufa ove mu nsi ng'olina byolese waggulu ebitateredde? Omukyalo oyo mulaba ku myaka gye akuyita kitaawe. Ate bw'amaliriza agamba oba ekitange ekyo kintu tekitegerekeka. Mu culture, African culture kale kanve ku by'Abaganda, nti Abaganda. Ebintu ebisinga obungi tufaanagana lwakuba ffenna tuli bantu Bannayuganda. Naye omuntu bw'asikira kitaawe n'asigala mu bintu bya kitaawe in an African cultural tradition, akwata banne ng'abaana n'abafukira kitaawe.
naye kati bw'ogamba kaneeyisebwe nti olw'okuba ngenda kufa oba otegeeza ki muzeeyi oyagala kufa oleke emabega ebizibu abaana bye batagenda kugonjoola obalekera ebizibu byo ne responsibilities zo nebyo wandibadde ng'okola ng'okyali mulamu kati okwagala okufa kyekyo baba bakuyita mu offices zonna n'ogaana muzeeyi weyita ki kyekyo kye weyita kati muzeeyi njagala tuve wano nga tutegereganye bwe tolowooza nti okusitula omuntu ali mu bigere bya pulezidenti n'omutuusa mu makaago oli w'amaanyi nnyo muzeeyi naye ffe tuli mu offices ono ali mu bigere bya pulezidenti kati bw'oba oli awo nga weeyisa bwe weeyisa n'abaana bo nga bali emabega bavuma kati mulinga abatali bana Uganda ofisi ya presidenti yonna namba nekusitukira nejja wano ekuyamba osetolinga ensonga zo eza family sina nsonga za kyalo family bweti akantu kamu bwe kati ennyumba emu gwe nosalamu weeyise bwotyo kati muzeeyi tuli wano kwagala kugonjoola nsonga na kumanya mazima amaanyi g'okulabya olina mangi naye sijja kukkiriza wuliriza muzeeyi wuliriza tosobola kugamba nti gwe waguza abaafa bonna gwe buli wagula wagula buli wagulako yafa buli wagulako wafa oli mu kubala abantu nga bameka abaafa muzeeyi gwe woba ekiraba ekyo olaba kintu kitegerekeka kati kamuwulirize bantu mmwe amazima gasigala mazima mulekera okutwalira amateeka mu ngalo ng'amazima mugaleka ku bbali amazima abantu bayinza okufa n'okufa ne bafa naye amazima tegasobola kufa gasigalawo kati kyenva mbagamba nti omuntu bw'aba wakunoonyereza because okunoonyereza abantu be bakukola kuliwo mu mateeka abantu aboogamba baafa era tujja kunoonyereza tufune amazima olowooza bw'aba banoonyereza ku kintu tebakimanya wadde abantu baba baafa kati muleme kweyogeza nakudde eno abantu baafa bonna baafa ebudde bwadda no okunoonyereza bayinza okusanga nga n'abantu nga 10 baafa naye bagenda okugira amazima ne gavaayo kati muzeeyi amazima gajja kuvaayo ate saagala otunyoome to that extent nga tukusanze wano kukuyamba ffe tuzze kukuyamba nga gavumenti ebintu ebyakulema wadde gw'ogamba ogenda kufa ne gwe weeyisa bw'oyagala ffe tuzze kukuyamba ne tukusitukira ne tukusanga mu makaago nga wagaana okujja naye ate muzeeyi waliwo etteeka eritakukkiriza kubeera awo n'oweeyisa obwo bw'oweeyisa n'osigala awo etteeka likutwala n'osibibwa waliwo etteeka litakukkiriza office kukuyita eyokusooka n'ogaana eyokubiri n'ogaana n'osigala awo nga gw'oli awo oli munauganda otayaaya naye nga wajeemera amateeka kati bwe tuba bwakukusiba tukusibira mu tteeka ery'okujeemera office kati nakyo ekyo olina okukimanya kibeere mu mutwe gwo amaanyi oleme kubeera n'amangi tukutambulidde tusazeemu tukusange wano tusaba obeeremu obuntu otuyambe tuwuliziganye banno bafune ebintu byabwe wabeerewo emirembe naye si byagamba nti ogenda kufa olekewo ebizibu byo tolina kufa n'olekera abantu ebizibu byo olina okufa nga ebizibu obimaliriza kati nkusaba tudde mu bukakkamu okakkane buli kintu kyonna kyotubuulira tuwa ekipapula ekiraga tuzi ndaba ebipapula olina bingi wandibadde nga wabireeta ddala mu office bw'oba watuma omuntu gwe watuma teyandize justina mumwa yandize na bipapula n'alaga office eno gye yalimu mu meeting nayo ng'agiraga bipapula muwe ono ye mukama wanze kumuyamba bimuwe kati nsaba bantu mmwe tukulembeze amazima naba wano tuli bantu bakulu ffenna temulimu nakaana kato era nze nsanyuse nnyo nti muno temuli mwana muto ffenna tuli bantu bakulu kati katukulembeze amazima famire eno tugiyambe wadde muzeeyi yeeyisanga bwe yeeyisanga agamba nti agenda kufa kati bwafa agenda kulekera mmwe ab'ekyalo ku kitundu kuno agenda kulekera mmwe ebizibu ab'okukyalo because bano abantu bwebanga tebalina mirembe ng'ono omuzeeyi afudde agenda kulekera baana b'ebizibu kati mujja kusigala nga mmwe muli mu bizibu kati temukkiriza muzeeyi ono kufa nga bw'agamba ng'alesa ebizibu bye waggulu afe n'ebizibu bye awummule emirembe
naleme kubirekera abantu balala kati nsaba buli omu yenna anaaba asazeewo okutuyamba kugonjoola ku nsonga eno atuyambe abeere ateeka omukono waggulu atubuulire kiki tulina okukola famire eno efune emirembe abaana baabo bagamba nti bo baafa naye wabeerawo abaana be oba abasika nabo tubalabe tuleke nga tukkiriziganyiza nti muzeeyi alina okuwa abaana baabo abantu abaafa tekitegeeza nti omuntu bw'afa otwala ekikye nga yazaala ate ne bw'abanga yafa nga tazadde n'aleka ekiraamo ayinza okulamira nze Fiona owa Isingiro munkole nagamba nze abaana bamwanyi nasagala batwale ebyange Fiona aveeyo Isingiro yagenda kutwala ekyange ayina permission okuwa omuntu gw'ayagala naye tekitegeeza nti omuntu bw'afa otwala kikye nedda tokkirizibwa omuntu akiwa gw'ayagala kati wabeerawo abaana baabo abaafa nsaba kubalaba bajje bayinisa babeerawo kumpi obajjajja wammwe mujje mwenna mubeerawo kojjaffe akkirize nabo namwe nti abamanyi oba tabamanyi yekojjawa mubeere kumpi tuve wano ng'ensonga ziteredde muntuule kumpaawo temulina kyakukola ono oyo kojja wammwe kati muzeeyi nyina kyenkubuuza abaana abo obamanyi nti baana babanyoko oba bamwanyoko oba tobamanyi okkiriza nti obalina okutwala omugabo gwa maama waabwe oba gwaba maama baabwe bagwina naye ono yalamba n'abagabira naye nti kati mbuuza maama waabwe teyafuna yafanga tafunye naye nga kyalina okufuna weekiri ekyo okkiriza nti ogenda kukikola oba wakyenkana ki kakati kiri mu biwandiiko byonyabu nziramu muzeeyi omanyi kyolina okuwa abaana juliza ebiwandiiko ng'ogamba abaana bano balina okufuna eka 5 ate ekiwandiiko kiri awo njagala kuwulira bigambo bikuva mu kamwanze njagala kutegeera amazima g'eki nze nsobola okukutunula ku feesi muzeeyi nsobola okukutunulira bwenti nenkumanya nti byoŋŋambye bya bulimba nebyoŋŋambye bya mazima kati bino ebiwandiiko sibikoleramu nnyo siri kooti kyova olaba ntambula eno Uganda yonna kati ngiina ku ngalo zange bwenti nsobola okutunuulira omuntu ne mumanya nti onanimbye onambuulidde amazima kati njagala otuddiremu otubuulire abaana bano okkiriza nti omugabo gw'abamaama waabwe weeguli ye oba nedda gwenkana ki ebimu sikyabijjukira ebimu biri eyo ebirala nakanwaki manya namatofu alina eka 10 era eri munne gyalina eka 10 weziri siri waliki nze ebyange bye nafuna byebyo ebiri ku mpapula ebyange luka oli kyata w'abaana bano bw'oŋŋamba nti weziri eka 10 naye n'obanga abuzaabuza ate mbuzabuzizza ki 10 weziri bwe tutuukawo oyinza okutulaga nti zeezo mbalaka estate yonna weeri sokkiriza nti abaana bano basobola okufuna omugabo gwa maama waabwe nga bayise mu mateeka gaabwe nti amateeka toyinza kujja mwana omu nga muli ana muteeka okubeera mwenna tuli abaana 10 nze gwe baatuma kakati ssebo nzikiriza omu kakati ssebo kiri bweki muzeeyi ono buli ttaka basenga abaffe naye we baafuna weeriri ekyo kyekisooka okumanyibwa lyonna naye sebeera waliwo obulyaza amaanyi kubanga ono bw'abeera administrator for example n'amala asayiningira omu era ze entalo ze tugenda okubeeramu wano bonna balina okujja ne babakwasa ekintu kyabwe nedda gono mateeka tetwogera bya kyalo twogera mateeka
Sebo mukuru mukama wange kubanga gwe twali naawe ne nkunyonyola bulungi ngeteredde sebo mama abana yabanya ko bali yes nedda nkotinze bubi abantu basatu bebagabana ku ttaka lino ekazi enkaaga bamenye ekazi 15 ne baleeta kati naye muze yatugambye acha kuwako omu alina ensonga agiwe meeting gye twali mu nfu paka tenyini muli njagala atereeze abantu ab'ettaka lyabwe weri tuyanziza ono RDC era obuyinza abuyina obujjudde obw'okusalawo kyasazeewo ngali mu office handling administratively ontegedde sebo abo bogamba nti wadde webale oba tebaliiwo mubanoonye, that is your responsibility. Naye bwe baba tebaliiwo obuyinza nja bulekera RDC musindikire government surveyor abeere protected, mubale abaana bonna ababagenzi be bazaala mubawo omugabo gwabwe. Naye gwe tojja kusalawo nga olw'okuba oli mutabani wa muzeeyi otugambe nti bwe baba tebaliiwo tebajja kufuna migabo. Nedda si gwe osalawo ssebo, amateeka ge gasalawo. Ate kye tuba tusazeewo n'okigaana ogenda mu kooti, kyebava batuteekawo ffe tubayambe. Naye bwe tusalawo kye tusazeewo gwo n'okigaana oyina right, oyina edembe eryo. Thank you. Oyina edembe ery'okugenda mu kooti n'ogamba nti ofisi ya RDC oba ya president kyeyasalawo sikyagadde nenze kangende mu kooti. So ngenda kubayamba bwe nti nebaza Katonda nti nzize wadde ntuseera eti mujja kunsonyiwa nze ndi mpakasi baba nzize eno n'eno n'eno, naye nebaza Katonda nti ntuuse. Ate Mukama nammwe n'abankuumira ne musigalawo. Ngenda kusalawo bwe nti nga Mukama wange RDC alina okwogera tukozi nze bwe mbeera wano bano be babakama bange. Ono ali mu bigere bya president bakunze. Nze ndi muyambi wa president, ndi muntu wa bulijjo. Naye abantu bibalemye okussaamu ekitiibwa abantu abbe baakeera ne baappointinga nti bw'obanga RDC akuyise mu office oba akusitukidde n'akusanga wano omusaamu ekitiibwa nga tewawisa nga bano bawala b'obendabye wano. What kind of citizens are these ones? What kind of children Mzee have you raised? I don't know even how to express that in Luganda, but I am wondering what kind of children have you raised for this nation? You as a assistant RDC nyamba tata situka koza Uganda ge sawa za ruononyi na koi. I want you to ask this old man, what kind of citizens has he raised for us as a government of Uganda, or as a Uganda as a nation? Mzee Bukenya abaana bano batuuze ekyabeggwanga bw'otukuliza abagenda okutuyamba ng'eggwanga lino nga bakyeyisa bwe bati mu mbeera bw'eti. What picture has he shown us, or what has the children shown us by coming here in their home to try to solve the matter, and they go behind us and abuse, and we can leave them? Mzee, do you know that I can go with all these girls and they go in police ne bakola statement? Ekifaananyi ekiragiddwa nga tuli wano ne badde mabegaaleko okuvuma abakulu kibadde kifaananyi kibi nnyo, era omukulu abuuza obadde okimanyiiko nti tuyinza n'okuva wano tugenda nabo, nga ekibavunaana ze neeyisa gye beeyisizaamu wano mu bantu. Mzee, this is a crime. Ogwo musango. It is a crime. They are not supposed to be behind us and abuse us. They are supposed to respect us, yet we have come to solve your problems here as family problem. A small thing that you, Mzee, should have done as a head of family. Abaana bano tebalina kubeera nga badda mabega wano kutuvuma, kutuyisaamu maaso n'okututyobula, wabula balina okuwuliriza ne bamanya ebigenda mu maaso, ate nga taata gwe olina okubalambika obulungi nga gwe taata akulira amaka gano. Thank you. Ebisigadde nja kubyogera mu Luganda. Kati Mzee, mbadde nkusaba nze olwedde ekifaananyi kyondazze n'amaka ago si kirungi. Kati sigenda kukisigazaawo tukikwate bwe tutyo ngaali mu kunywa egirasi y'amata oba y'amazzi. No, tugenda kukwatisa mukono gw'ekyuma nga gavumenti
okole ekintu ekituufu because now I have seen nti gwe ne family yo temuli bangu so mwina okubakwatisa omukono gw'ekyuma okugondera amateeka. First of all gwe bakuyita togenda osindika amabaluwa nawe okolanga baroya abanaku zino abali mu kubba mataka bakusanze wano ate mweyisanga bwe muri mu kweyisa mutya. Tuyina okumakinga sure nti olwaleero tuvudde wano n'ekisembayo ng'olina okutubulira muzeeyi ekiddira kino government survey agenda kujja led by the office of the RDC ne police bapime ebintu by'abaana byonna wadde n'abaafa nga waliwo abaana baabwe. Tumanye nti bw'obanga bannyoko bano baafa naye balina abaana. Mwanyoko wali mu biwandiiko by'oyagala okutuwa yali alina okufuna acres 15. I am giving you an example. Abaana abo abaliwo bagenda kusharinga share yaabwe according to what the mothers were supposed to have. Amateeka g'otugambye si gw'osalawo muzeeyi. Omuzadde wo bw'abanga yafanga talina kiraamo gavumenti yeetuula nga mwe mulemereddwa famire nekola ki neebayamba ng'oyambiddwako ne administrators office. Kati olwaleero njagala tuve wano nga tukkiriziganyiza tulina okusalawo ekintu kino kikome because tetugenda kusigala tolooza gw'ekizibu wekkaki waliwo abantu abalina ebizibu bingi ebyamataka. Kino ekizibu kya family tetugenda kikomyawo wano mbalekere RDC nakulabye nze olina omutwe omunene nsonyiwa okukwadressinga bwentyo kati sigenda kulekera mukyalo ono okumutawanya ate mumanyi n'okunyooma abakyala mutunyooma ale ne mwerabira nti ne president yatuteekawo aba alina ensonga oba onyoomye yo batonyoomye ono because bwakeera n'ateekako omuntu n'omunyooma oba onyoomye president ye yennyini bulungi. Kati sigenda kukkiriza ebyo mbiganye muzeeyi. Tugenda kuva wano nga tukkiriziganyiza ekinaddawo surveyor nga leadinzwe ne poliisi ng'omukyalo ono yamusindise sinze mba njagala ripooti. Kati bw'ojeema ng'omuganye omukyala nze ngenda kwekomerawo kati tugasimbagane bulungi. Era njagala kutegeeza muzeeyi nti nsaasidde olw'emyaka egyo kumwangu bwe nkulekera omukyala RDC ojja mutawanya ate kati gwe wojeemye ne tusituka nze naye n'otujoga. What about her alone? So mutubuulire ekiddako abaana b'abagenzi we bali mu balabye njagala mutubuulire ekisembayo kiri bwe kiti tuve wano nga tukitadde minutes zaffe ntuukeyo noonyeze RDC surveyor musindike n'omuntu wange w'omu office yange because mba njagala bw'otuuka wano ojeeme bambulire nti muzeeyi yajeemye. Kati nze awo noonye ekyokukola muzeeyi n'ebigambo ebyo ebitono nkussaamu ekitiibwa ng'omuzadde nsaba tuve wano nga tukkiriziganyiza ng'owadde abaana ebintu byabwe nga tonafanga bw'ogambye. Lwanje ey'omukadde ono ate aliwo ne maama we ekirungi maama we tanafa so kyo nakyo kitutwangazeemu. Maama wo ono waali wadde abalala baafa naye waliwo ono akyaliwo. Ekibanja ekyo okyogerako ki? Twagala bw'owakana nti ekibanja si kya mwana oyo ne maama wo gwaleese otubulire ekibanja wakifuna otya. Muzeeyi njagala kukujjukizaamu nti investigations okunoonyereza weekuli era kwe kuyamba gavumenti okumanya ebyo ebyabeerawo nga gavumenti temanyi. Ntera okugamba abantu mumanyi okwewakana naye okunoonyereza bayinza n'okujja ng'oyinza okukolera wano ekikolobero mu nnyumba yo n'omala n'oddukawo naye bali bwe batuuka wano bajja kumanya n'ekikolobero we wakikolera n'engeri gye wakikolamu ate nga tebaaliwo. So kati ebyoyagala otubuzaabuza ng'obuzaabuza kibanja kya mukadde oli ojja kuba weenonera biseera ate jjukira nti oli mu kulimba olimba office. Kati bw'onaaba totubulidde amazima ne tusalawo ne tuteekako ttiimu eya poliisi ey'okuinvestigating amazima gajja kuvaayo muzeeyi. Jjukira ojja kuba oyonoonye ebiseera byaffe ng'oyongera ku bizibu ku birala ate gwe bw'oba kuyita ogaana kati awo tujja kulaba kye tukukolera because bwe tunoonyereza wuliriza muzeeyi ate ekirala kye njagala kutangaazaamu nti bwe banoonyereza bajja kunoonyereza n'ebipapula byo by'oyina oba ogamba wakigula oba wakola ki ebipapula ebyo ejja kuba forgery ogwo nagwo omusango bagukuteekeko omusango gw'okufojinga ebipapula and that is terrible. It's a criminal case. You have to serve. So mu byokola byonna manya nti buli ky'oyogera wano
nekyo n'otuwa ng'ekipapula tugenda kukiverify nga tumanye kituufu okwo kwe kunoonyereza kwe nkugamba nti bw'oba tokoze ekituufu oba n'otubulira ekituufu wajja kubeerawo okunoonyereza basange ng'olina ebipapula ebiri forged muzeeyi osibibwe nga tonafa kati mukama akumpeera omukisa ayingire mu mutima omwo ayogere naawe weekolemu omulimu otubulira amazima ng'okunoonyereza tekunabaawo geneetaaga muzeeyi weebale